Olukiiko lwetabiddwamu abakulu okuva mu ofisi ya Ssaabaminisita, Minisitule y'Amazzi, ey'ebyobulimi, ey'ebyobulamu ne poliisi lwasazeewo okutandika omwezi ogujja okusengula abantu abaakosebwa oluvannyuma lw'omugaso okuwaguza mu disitulikiti y'e Buduuda. Gavumenti esuubira nti bwe bunaatuukiranga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja enaaba etadde ebyetaagisa omuli amazzi, amasomero, amalwaliro wamu n'ebirala ku ttaka eryagulibwa mu disitulikiti y'e Bulambuli. Amaka 200 ge gagenda okusooka okusengulwa era ng'enteekateeka eno yakulungula emyezi 6. Of course our prayer is that nothing happens between now and that time, because unfortunately the rains are continuing to pound the mountains. So 1st of November would be launched, and we've been going just to launch when the groundwork has not been done, including putting those very basic facilities that we are talking about. Minisita Ombezi avunaanyizibwa ku bigo tebiraze Musa Echweru agamba nti ettaka ly'e Buduuda abantu kwe bagenda okusengulwa lyakwedizibwa ekitongole kya NEMA okusimbako emiti. Echweru era asambaze n'ebyogerwa abamu ku bakulembeze Bugisu nti ettaka eriweza yiika 2008 eryagulwa e Bulambuli liri mu lutobazi era nga lya bulabe eri abantu. Ettaka eryo liriko emirembe, liriko emitawaana, liriko banaanyini bawaaba n'okuwaaba eri mu ofisi ya Igigi, liri mu maazi wansi. Actually twogera ku nyanja yenyini. All the low-lying districts around Mount Elgon, like Sironko itself, like Bulambuli, the entire Bulambuli, sits on a pathway for water that flows from Mount Elgon. That's why as we talk now, we are discussing even with the management of Sironko, the engineer, that they must, we advised last year, they must build channels that can let the water just pass as it heads through Bukedia to Lake Bisina. Gw'omuwendo gw'abantu abakafa oluvannyuma lw'omugga okuwaguza gulinnya okutuuka ku bantu 45. Ekyo leero alabudde nti olusozi lw'e Wanale Embaale lujjudde enjatika era ng'akadde konna luyinza okubuutikira abantu. Wabula n'atubulidde enteekateeka ze balina okutaasa embeera. Yes, so that together we can work with the Minister of Works to go and see how to blow those boulders before they come down, because if they do, if we wait and allow them come down because of these slides, because of the amount of rain that is falling in that place, it will destroy the whole water works that serves Mbale, and it will destroy some of the trading centers that are below Wanale Hill. Mu ngeri emu waliwo Abachina abakolera kuno abawadde ensimbi ezisuba mu bukadde 80 wamu n'ebintu ebikalu okuyamba ku bantu abaakosebwa e Buduuda. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu.